twajja Buganda kulya nnyama gali maddu agassa emmandwa emasajja. Twajja Buganda kulya nnyama gali maddu agassa abasese e Nakasero. Bassebo ne bannyabo si kigambire muka ssebo, abasese bagamba nti ali kigambira nnyina. Mwebale nnyo mwebalege buli kaseera okubeera nga mutudde ttereere ng'ennyindo z'ente zirira miti ne zibulwako entaagulo n'enkovu. Bannange nno mbatabadde, omunafu bw'atyo atabaala mulima. Kambi yanguye neme kufuuka kirabwa bangi ng'omunafu alima ku kkubo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka era nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza gwe wenna anayagala okubaako essula gy'ensoma naddala nga ngisomera mu kifo ekyo ekisanyukirwamu, obanga munnange ogitadde mu buteesi ssente, kubanga twagala okubayigiriza olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel erika salaba 25 751 4769. Wenna anaavujjirira pulogulaamu n'ayagala okusomesa mu lulimi Oluganda, oba oyinza okuyita ku MTN erika salaba 25 788 461 228. Eyo namba yange ya MTN oba mu Luganda gye tuyita matana. Bassebo ne bannyabo mwenna abangoberera ku mutimbagano kuba mwantongoza ng'omusomesa wammwe ow'ekyasa. Ngenze mu ssula ey'okusatu mu katabo kaffe akazinunula, era ng'essula eno ngisomedde ku Aba Beach esangibwa ku kyalo Bulenge ku kizinga Bussi, era nga be bavujjiridde naddala essula yaffe eno ey'okusatu Aba Beach wano e Bulenge ku kizinga Bussi. Mutuukewokko kafo kaseeneekerevu bulungi nnyo, towulira mbeekuulo ng'ebifo by'omu kibuga, ate bakubira wali mu binedda ojjako eno n'owummuza ku birowoozo, owulira ku mayengo g'ennyanja engeri gye gatambulamu, eno owulira binyonyi kwegamba, n'obeera mu ng'oli mu mbeera ya budde nga yiyo. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo neeyongeddeyo mu ssuula eno ey'okusatu ku kitabo ekimanyiddwa nga Zinunula. Essuula eno egamba ekyalo Ndolombe. Ndolombe kyali kyalo ekigudde akaleka nga kiseeteevu ekisanyusa okulaba, kyetondeka ku kasozi akaali akatebenkevu. Ku ludda lwakyo olwa kkono yewaali oluzzi olwayitibwanga Nnaalongo ffe gye twagobereranga amazzi. Oluzzi luno nga terusenwamu mazzi muntu aliko bulimiro, era nga terugobererwako mazzi mu ttuntu. Abakulu baatugamba nti waaliyo omusambwa Wakalejja. Abakulu baatugamba nti waaliyo omusota Wakalejja omunene obwaguuga ate omuddugavu zigizigi Kagongolo, mbu gwalinanga ebisagazi ku mabega. Bwe wagendanga emugga mu ttuntu mbu ng'ogusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja ensulo mwe zaavanga nga gukummenta oluwa n'akawuwo nga keetooziira. Naye bwe kakutandanga n'ogweyoleka nga nno munnange mu bulonda. Kyokka ebbanga lyonna lye namala ku Ndolombe saalaba muntu yenna atunda mwoyo ne yeevaamu okugendayo mu ttuntu okukakasa bino. Naye abayizi bo baakaliriza ddala nti omusota ogwo gwaliwo. Mu Nnaalongo mwe mwasibukanga akagga akayitibwanga Bunyiikuuli, akaasookanga okukulukuta nga kalaga ku bukiika obwa ddyo ne kagenda nga kakiiba era nga bwe kabibira ekyalo ku ludda olwa ddyo, ate awalala nga kayitira ddala ku nkingizi zaakyo. Naye bwe kaabanga kali kumpi okukimalako ne kaweta ne keggunda mu ggwonvu eryali mu bugwanjuba bwa Ndolombe. Awo ne kagenda nga kaboyaanira mu ggwonvu eryo ne kalaga ku bukiika obwa kkono, era bwe wabanga ova ebuvanjuba mu kyalo Nnimire ng'okasomoka enfunda 3 n'olyoka ogguka mu Ndolombe. Mu kagga kano nga mulimu amakwangala g'ebinoso bwesedde, era nga temunaabwa mukazi yeekubye kagere. Mu ntikko y'akasozi ddala okwali ekyalo kyaffe mwalimu akavula akayitibwanga Lukende nga temwewogomwa musana oba okweggamwa enkuba. Kaali keebulunguluddwa emiwaawa n'emikyula. Ekiro mwabangamu ekintu ekiwunuuna nga bwe kisinda ng'omulwadde omuyi. Naddala buli lunaku omwezi bwe gwabonekanga, abantu abamu baagambanga nti guzimu, ate bano nti musambwa, abandi nti kikulekule, n'abalala nti mageege. Mu kavula ako mwe mwalinga entamu omwasiikirwanga n'ekinu omwasekulirwanga entungo, kubanga ku Ndolombe nga tekulimu ntungo
naye nga bw'obaako gy'ogisase nga si nsekule ng'ogitwala n'ogisiikira eyo era nga gy'ogisekulira. Ku ludda lw'ebugwanjuba ye waali ekibira Mpagaza mwe twasennyanga enku, mwalimu engo gye bayitanga luwaatudde nga terya mbuzi, kyokka nga bwe yasulanga ng'ekuga ng'abantu tebatwala mbuzi ku nsiko, era nga n'abantu bennyini ekiro ery'ebweru tebalisala, kubanga okukuga kwa luwaatudde kwe kwalinga okulabula nti ku ndolombe kwazzeeko ensolo eŋŋenyi, era ng'embuzi bazaayira bwayizi bumpwankimpwanki ebiwata n'amalagala. Luwaatudde bwe yakuganga nga wayiseewo ennaku, ng'ekyo kitegeeza nti ensolo eŋŋenyi yamala mudda omusulo oba nti luwaatudde yagirwanyisa n'agitta. Olwo ng'embuzi zigenda kyere ku ttale era nga n'abantu beetaaya bulungi n'ekiro. Bwe wagendanga mu Mpagaza ng'oleetayo ekintu kya ngeri emu yokka, bwe wagendereranga enku nga z'oleeta, bwe wagendereranga ensansa nga z'oleeta, bwe wagendereranga amatungulu nga g'oleeta, bwe wabanga ogenderedde enku n'omala olaba obutiko n'oyagala otwale obwo, munnange ng'oyinza okuleka obukuubwo n'otwala obutiko, naye nga toyinza kuyimbagatanya byombi kubitwala n'obituusaka. Ng'ekkubo likubula n'otaataaganira mu kibira okutuusa lwe wasuulangako ekimu oba byombi n'olyoka olaba eryakuleese. Mu masekkati g'ekibira kino mwalimu ekidiba kye baayitanga Mpotwe, omwali ensonzi ezivuluuja obuvuluuzi, naye tezaavubibwa. Nzijukira olumu omusajja bwe baakimubuulira n'awalaaza empaka, kyeyava yessa ku kidiba n'akuba omukono mu ntogo n'aggyayo ensonzi nga ziizo n'azireeta eka, anti nga tawakana zituula. Kyazira kukuba mutwe mu nju, enjoka ne zitandika okumusalirira n'azirika. Abaaliwo baalaba akatuuyo kamukka, kwe kuddira ensonzi ne bazizaayo mu kibira nga bwe baziraamiriza. Naye omusajja oyo yakomayo era ddala yasimbayo kitooke. Nze ndowooza ne leero nti singa tezazzibwayo ensonzi yandigenze ekaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri gye zittiranga omuddo. Mu kibira kino era mwalimu omuti bwe wagutyabangako oluku n'olutwala n'olussa mu nju, omuliro bwe gwazikiranga ekiro nga lwakaayakana ng'emmunyeenye, abakulu baaluyitanga kulya kiyanga. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere kugambye gwe wenna ebintu twabirongoosezaamu. Oyinza okubeera eyo noga nti ajanga osome akatabo ng'emabega eyo ekifumba mutuku, munnange nze nja kujja kasita onooba n'omukemba, kuba kakati tutambuza olulimi Luganda mu bifo eby'enjawulo abantu baluwulirize era baluwoomerwe. Naye nga nkujjukiza oyita kasalaba 256 751 476 oba kasalaba 256 788 461 228. Ndi wano ku Aba Beach olwaleero wensomedde essula eyokusatu mu kitabo kyaffe ekimanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Tujja kuddamu entalya ntawongwa zibakubira enkyaka.